Amen. Praise the Lord Jesus. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. You are all welcome in this service. Mwaniriziddwa nnyo mu service What an honor for us to worship God together. nga kitiibwa kya ssanyu okubeera nga tusinza wamu nammwe. And we thank God for each one of us Era twebaza Katonda olwa buli in a very, very special way. mu ngeri nga ya njawulo Help me ddala. welcome your neighbor on the left and on the right one more time. Tunuulira muliraanwa wakuli ku ddyo ne ku kkono. Tell them, neighbor, my name's Godson Sebuguzi. Omugambe nti neighbor amannya gange. I live in this place. Mbeera wano bwe wati ne bwe wati. I like to eat kalo and Njagala nnyo akalo, marijuana. ennyama, malakwanga bwe bityo. Mubuulire ky'oyagala okulya. Amen. We thank God for the week past. Twebaza Mukama olwa wiiki eweddeko. One of the highlights of last week was a fundraising event. Ekimu ku bikozesa amawulire mu wiiki ewedde kwe kubanga okusonda ssente. We were doing a fundraising for an organization that sees us spiritually called IFU. Twali tusonda ssente nga tuwezaayo ssente wansi w'ekitongole ekitulabira kye bayita IFU. They want to build their headquarters in Masoli. Baagala kuzimba ekitebe kyabwe They Masoli. wanted to raise 500 million. Banoonya obukadde bwa ssente 5. And I was asked to be the chair of that organizing committee. Kati nali nsabiddwa mbeere omukulu w'akakiiko ako. So on Friday, that's what we did. Kati ku Lwokutaano ekyo kye twakola. We're yet to find the actual how much has been raised so far. Tetunnaba kutegeerera ddala mmeka ze twasobola But okusonda. at least I was sure we are way above 100 million. Naye mmanyi nti twasukka waggulu w'ekikumi We're miliyoni za trusting ssente. God that the Lord will bring the rest. Era tusikiriza Katonda nti ajja kuleeta endala. And I thank you because GFM you gave 2 million shillings. Era neebaza Mukama olwa GFM yawaayo obukadde bwa ssente 2. Amen. Amen. And we welcome back the young people who were in Garuga. Era tukulisaayo abavubuka ababadde e Galuga. Welcome back. Mukuliko eyo nnyo. How was it? Kyabadde ekitya There was mutubuulireko. vibe, eh? Kyabadde kya vibe. We have to get the details and the testimonies. Tetunnaba kufuna byabaddeyo na bujulizi. As a church, we are committed to make sure young people rise up in our church. Naye ng'ekkanisa tuli bamalirivu okulaba nga abavubuka basituka maanyi. Please pray that we get resources and money, the things we want to do for the young people in this community. Tusaba nnyo Katonda atugabirire bingi bye twagala okukola mu bulamu bw'abavubuka mu bitundu To lift up ebitwetoolodde. our young people. Okuyimusa abavubuka abaffe. Amen. Amen. This month of August, Omwezi guno ogw'omunaana in our church, is a month of worship. mu kkanisa yaffe gwe mwezi It's ogw'okusinza. a month of praising God. Gwe mwezi ogw'okutendereza Katonda. It's a month of taking time before God and adoration. Gwe mwezi ogw'okutwala akaseera mu maaso ga Katonda k'okumwebaza n'okumweggulirawo. Praise the Lord Jesus. Mukama yeebazibwe. And so we began on Friday. Ekyo twakitandika ku Lwokutaano Of oluwedde. course, many of our youth had gone for the retreat. Abavubuka bangi baali bagenze ku retreat So we missed yaabwe. many of them on Friday. Abala ne tubamiisinga But tebaaliwo. every Friday, the whole of this month, Naye buli Lwakutaano olw'omwezi guno from 6 to 9 p.m., we'll be gathering here. ssaawa 12 paka ssaawa 3 tukuŋŋaana wano. Please come and we worship. Jangu tusinze. Not to pray, Tetujja kusaba. not to ask, Nedda si kubuuza. but to worship God. Naye kusinza businza. Even our services, Ne mu saaviisi zaffe zennyini. like now, Nga bwe tuli we're going to olwaleero. have more worship than the sermon itself. Tugenda kukola nnyo okusinza. But I will still preach something about worship. Naye nina kye njagala okubuulira ku kigambo kye bayita And okusinza. our sermon today Era obubaka bwaffe is obwaleero. that earthly worship leads to eternity. Okusinza kuno okw'oku nsi kututwala oba kutubikkulira kuli okusinza okw'enkomeredde okw'obutaggwaawo. The earthly worship Okusinza kuno okw'omu that nsi leads to eternity. kuno okukutwala okutuukisiza ddala mu bulamu butaggwaawo. God is calling upon our church Yesu ayita ekkanisa to yaffe be a prayerful church, ebeere ekkanisa ensabi, but also to be a worshiping church, naye ate era ebeere ekkanisa esinza. where you and I Gwe nange are worshippers, nga tuli basinza, not worshippers of demons, nga tetusinza mizimu, but worshippers of the Almighty God of Israel, naye nga tusinza Katonda w'amaanyi oyo wa which Isirayiri. will lead us to eternity. Oyo agenda tukulembera mu butaggwaawo. Worship in both the Greek and the biblical sense, Okusinza kuno mu Buyudaaya ne mu in a Greek and biblical ne sense, mu Luyonaani is an act of humbling ourselves, kikolwa kya kwekakkanya ffe physical and spiritual, and deep reverence. mu ngeri ey'omubiri n'ey'omwoyo nga tuggulawo.
before God. maaso ga Katonda. In the New Testament, Mu ndagaano empya worship means to bow down okusinza kitegeeza kuvunnama wansi and worship God. n'osinza Katonda. When we were worshiping a while ago, Bwe tuba tusinza Katonda, when we were worshiping God a while ago, when we have been worshiping God, bwe tubadde tusinza our Katonda, sister Brenda bowed down Sister Brenda avunamye wansi in worship. n'asinza. And of course, all of us worship, we can bow down in our hearts. Kituufu naffe mu mitima tusobola okuvunnama, But it's also good sometimes to worship on our knees. naye era kirungi okusinza ng'oli ku maviiviiko. Gambako nti amiina. Some of us, our knees have got iron bars that they're straight, they can't bow. Abamu amaviivi gaffe gaaguma nnyo gakaluba. No. We need to learn to worship God. Twetaaga okuyiga okusinza Katonda. Sometimes on our knees. Ebiseera ebimu ng'oli ku I really maviivi. love it. Ekyo nkyagala nnyo Even in nze. my home, my wife, many times when we wake up in the morning, N'ewaka ewange bwe nzuuka ku makya ne mukyala we wange, love to be on our knees before the Lord. tuwulira bulungi nga tufukamidde mu maaso As an ga act of Katonda. worship. Ng'ekikolwa eky'okusinza, Or lifting up our hands tuyimusa emikono gyaffe mu and we bbanga worship God. ne tusinza There is Katonda. another thing I want you to learn in GFM Church. Waliwo ekirala kye njagala tuyige nga GFM Actually, Church. two things. Bibiri. When we are worshiping God, Bwe tuba tusinza Katonda, sometimes it's okay oluusi kirungi to close your eyes n'ozibirizaako, and be able to concentrate olwo nno n'olyoka otunuulira and be able to ekyo, meditate about this God. osobola okufumiitiriza But many times, Katonda. many of us, our eyes are racing and competing. You want to see this and see the other, and you miss to worship God. Oluusi amaaso gabeera gamagamaga, otunula eno otunulira eri, olaba ono, oluusi n'omisinga okusinza kwa Learn to Katonda. close your eyes sometimes. Weeyigirize okuzibiriza Because amaaso, by that you're able to close in with the Lord Jesus olwo nno oggalewo otunuulire and you're Yesu, able to concentrate. olwo nno obeere nga ofunye akadde ne You see, Yesu. the eyes God gave to us Amaaso Katonda ge yatuwa never stop seeing. nga nonno tegalekerayo They kulaba, want to see this and see the other and see this and see the other. They never stop. gaagala okulaba kino, galabe kiri, galabe kiri, galabe buli kintu kyonna gakyagala. Sometimes Ebiseera ebimu close your eyes amaaso go and gazibirize, worship God. osinze The Katonda. other thing when you're worshiping God is Ekirala ekyokubiri kala kyagala tuyige, learn to smile. weeyigirize okumwenya, Learn to smile. mwenyaako. I love our choir when they're worshiping God. Njagala nnyo kwaya ffe babeera They are actually basinza, smiling. munnange babeera bamwenya. Why? Lwaki? They bring an offering to God Baleeta okuwaayo kwabwe eri with Katonda joy, n'essanyu with celebration. n'okujaguza. If somebody came to you Omuntu bw'ajja gy'oli and is welcoming you in his house n'omwaniriza mu nnyumba and is ye, like this, you are welcome. n'agamba nti gwe weebale kujja, ng'atunula bw'atyo, Will you feel welcome? owulira ng'oyaniriziddwa. May we learn to smile Naye bw'omwenya as we worship God. nga tusinza Katonda, Because it's an act of worship to God. kubanga kikolwa kya kusinza Katonda. Somebody say amen. Gambako nti amiina. GFM Church, GFM Church we have a call tulina okuyitibwa to be worshippers of God. okubeera abasinza baabwa Any Katonda. worship Okusinza kwonna that does not exalt true and living God, kuno nga kwe kugulumiza Katonda any kw'okuyimusa, worship that does not exalt the true God nga tekuyimusa Katonda ow'amazima, is idolatry. okwo nno kusinza bifaananyi. The devil, unfortunately, Setaani eky'omutawaana also seeks for worship. naye anoonya okumusinza. He even tricked Jesus Era yakema ne Yesu, in Matthew chapter 5, verse 9. Matayo 5, And he said, all this I'll give you, he said, if you bow down and worship me. n'agamba bino byonna nja bikuwa bw'ononsinza. But Jesus Naye Yesu said, no, n'agamba nedda, I'll worship only God. nja kusinza Katonda yekka. If the devil was tempting Jesus to worship him, Yesu bw'aba yali akema Setaani amusinze, what Setaani about you and me? ate gwe nange He will tempt us to worship him. naawe ajja kukema omusinzi. But our answer should be no. Naye ekyokuddamu kyaffe kitekwa kubeera In nedda. everyday life, we are tempted to worship the Mu devil. bulamu bwonna Setaani ageza kukema tumusinze, When we entice others, nga tusanyusa ebirala, when we got selfishness in us, nga tulina okweyagaliza okujjudde munda mu other ffe. times because of our success, Ebiseera ebirala nga tujaguza ebyo we tutuuseeko, become proud. olwo tufuuka b'amalala, We begin to replace true worship to idol worship. olwo ne tutandika okuwaanyisa okusinza okutuufu eri The ebifaananyi. Lord desires that Katonda ayaayaanira, even if you are rich, newankubadde oli mugagga, even if you're educated, newankubadde nga wasoma, or you are married, oba ng'oli mufumbo, or you come from this kind of family, oba ng'ova mu famire nga learn
Learn to worship God. weeyigirize okusinza Learn to Katonda, honor Him weeyigirize and okumuweekitiibwa praise the Lord. Whether n'okumutendereza. you have the money or don't have the money, Oba olina sente oba tolina, let us learn to worship God. leka tukabire Katonda. In all the scriptures, Mu byawandiikibwa byonna, worship is never neutral. okusinza tekwemalira, tekuli awo wakati. It is either worshiping God Kuba kusinza Katonda sayidi or worshiping the devil. oba ng'osinza Setaani. May we learn Nsaba tuyige to worship the only true God. okusinza Katonda w'amazima. Here at GFM Church, Wano nga GFM Church we insisted by saying tulemerako nga tugamba our worship belongs to only God, okusinza kwaffe kwa Katonda now and waffe forevermore. okuva leero n'ennaku We will zonna. worship no man, Tetujja sinza muntu yenna, neither will worship anything else. tetujja kusinza bintu We birala will worship byonna, only God, tujja kusinza Katonda the yekka, King of Kings, kabaka wa the bakabaka, Lord of Lords. mukama w'abakama. Is one we're going to worship Ye Katonda yekka gwe and tusinza, worship Him era tumusinza in His spirit mu mwoyo and in truth. ne mu mazima. Somebody say amen. Wabi wagamba nti amiina. I want us to open our Bibles, the book of Revelation, Njagala tubikule Bayibuli zaffe mu kitabo ky'okubikkulirwa, chapter 7, essula ey'omusanvu, verse 9 to 13, olunyiriri olw'omwenda. and see worship in heaven, Tulabe okusinza okuli mu ggulu, which gives us an example okutuwa ekyokulabirako. how we should worship. Tuteekwa kusinza tutya. Hallelujah. Amiina. Okubikkulirwa essula 7 olunyiriri olw'omwenda paka ku 13. Bayibuli egamba bwe nti oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina kinene, omuntu yenna ky'atayinza kubala, mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi, nga bayimiridde mu maaso g'entebe, mu maaso g'Omwana gw'Endiga, nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi ag'enkindu mikono gyabwe, ne boogerera waggulu n'eddoboozi eddene nga boogera nti obulokozi buba bwa Katonda waffe Hallelujah. atudde ku ntebe n'eri Omwana gw'Endiga, Hallelujah. ne bamalayika bonna abaali bayimiridde nga beetoolodde entebe, n'abakadde n'ebiramu ebina, ne bavuunama amaaso gaabwe mu maaso g'entebe, ne basinza Katonda nga boogera nti amiina, omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibe ngeri Katonda waffe emirembe n'emirembe. Amiina. Hallelujah. Amen. I mean, what a beautiful picture of worship in heaven. Ekifaananyi nga kirungi ekiri mu ggulu eky'okusinza. The Apostle John Omutume Yokaana sees a breathing vision of great multitudes in heaven, alaba ekibiina ky'abantu abangi abali mu ggulu nga from basinza, every nation and tribe and language and tongue. nga kiri mu ggulu mu buli ggwanga, buli lulimi na buli kika, They were standing before God, nga bayimiridde mu maaso ga Katonda, not doing anything else, nga tebakola kintu kirala but kyonna, worshiping God. naye nga basinza Katonda. This was a prophetic proclamation Kuno kwali kulangirira that even kw'obunabbi us on earth we ought to worship God. eri ffe abali mu nsi okusinza Katonda. May we learn to worship our God Tulina okusinza Katonda with waffe all our bodies and our minds and our souls and everything else. n'emibiri gyaffe n'endowooza zaffe n'emmeme zaffe ffenna. May God help us Katonda nsabye atuyambe to worship God. okusinza Katonda, Because on earth, kubanga ku nsi kuno whenever believers gather in unity to worship God, abakkiriza bwe bakuŋŋaana okusinza Katonda, we are echoing this eternal essence on worship of God. olutweta eddoboozi lino era akaloosako okusinza Katonda. We are rehearsing the heavenly choruses. Twegezaamu amaloboozi gano ge bayimba mu ggulu, And the earthly worship is a preparation of what will be in heaven someday in eternity. era okusinza kuno kwe tukola mu nsi kwe tugenda okukolera ddala eri mu ggulu mu The Apostle butagwawo. John sees men in white robes and branches, Omutume Yokaana alaba abantu abakutte amatabi n'engoye nga bawuba mu ggulu. which signifies purity and victory, Bino ebikiikirira akabonero k'obutuukirivu n'obuwanguzi. which is a symbol for the believers today Buno obubonero bw'abakkiriza leero. who endure trials Bw'obanga oyita mu mbeera zonna and you stay faithful n'osigala ng'oli mwesigwa, and carry through the storms of life. n'oyita mu muyaga gw'obulamu gwonna, All that is worship. okwo kwonna kusinza. When you have been tried Ogezeseddwa in the difficulties of life, mu mbeera z'obulamu enzibu, you will be an overcomer someday. ojja kuluna olunaku lumu ojja And you'll be kuwangula, dressed in white robes. era ogyambazibwa ekyambalo And you ekyeru, will
worship with the angels in heaven. olwosinze ne bamalayika mu ggulu eyo. So whatever issues we are dealing with in life Kati buli kintu ky'okwatako mu bulamu is kiyita not an end in any way. ekyo tekigenda komaawo. It's a preparation Kiteekateeka where you'll be given the white robes ng'okuwambazibwa olugoye olweru to worship God. okusinza Katonda. Don't get bitter in difficult times. obukaawu n'ebiseera ebizibu ebijja. Don't become bitter in difficult times. tofuuka mukaawu kubanga ebiseera bizibu. Don't become angry against God. tonyiigira Katonda. No. Nedda. You are being prepared. oteekebwateekebwa. Your white gown is being prepared for olugoye you, lwo olweru luteekateekebwa where you will worship God. osinza Katonda. And then the glorious declaration, olwo n'okulangirira okw'obutuukirivu. salvation belongs to our God, obulokozi bwa Katonda waffe who sits on the throne yatuula ku and namulondo unto the Lamb. era ey'omwana This is gw'endiga. an anthem kino lwe luyimba that olutwala affirms the centrality of Jesus in both eternity and also on earth. olunyweza obufuzi bwa Katonda olw'obulamu obutaggwaawo na wano ku nsi. Hallelujah. Amiina. So in heaven, Kati mu ggulu the Lamb is at the center of earthly worship. omwana gw'endiga yentabiro y'okusinza mu ggulu ne ku nsi. And that should be our motivation, era ekyo kye kiteekwa tuzzaamu that we amaanyi can worship God tusobola okusinza Katonda as it is in heaven. nga bwe kikolebwa mu ggulu. 3 things to pick out as the choir comes. ebintu bisatu kwaya nga bwe mulinnya ekituuti. Number 1, ekisooka worship as a mission. okusinza ng'ekiruubirirwa. Worship is our spiritual assignment, okusinza kwe kwakuteekebwateekebwa. not just a warm-up. si just kukyamukamu bukya musaawa. Moses said, ng'abakkiriza if your presence don't go with us, we will not go. bwe tubanga tunaagenda oba tetuugende. What was Moses saying? What was Moses saying? ki Musa kye yagamba? I want the presence of God. njagala okubeerawo kwa And Katonda. that should be our daily motivation. ekyo kye kiteekwa tuzzaamu amaanyi buli Dwell in the lunaku. presence of God. twetaaga okubeerawo kwa Every Katonda other day, obuli lunaku learn to oluyita. worship God. weegiriza Lift okusinza. up your voice and say, Lord, you are worthy. oyimusa eddoboozi ly'omusinga Lord, you mugamba are osaanidde. mighty. mugamba oli Lord, you are w'amaanyi. my Savior. mugamba oli mulokozi As you wange. wake up, worship God. ng'ozuukuka As the sinza. day goes on, worship olunaku God. nga lugenda As you go to sinza. sleep, worship nga God. weebase ng'osinza. It's not like I do every other day. nga lunaku nabadde nvuga olunaku lyolwo. It's what I'm doing every other day. enze kye buli kye nkola bwe mba nvuga. And I've seen it so beautiful. era ndaba nga kirungi Number nnyo. 2, ekyokubiri the heart of a worshiper. omutima gw'abasinza God seeks purity over presentation. gunoonya butuukirivu mu kuweereza kwo. He reminds us that we should be true worshippers. lutujukiza nteekwa kubeera Your basinza heart bamazima. omutima gwo is important kikulu nnyo in the true worship mu of God. kusinza okwa Katonda Is your okw'amazima. heart right with God? omutima gwo bwe guba mutuukirivu ne Is your Katonda. heart aligned the purpose of God? omutima gwo guteeredde mbirungi Does your bya heart Katonda. love? gwagala Katonda. That is the engine of worship to eyo God. ye yingini y'okusinza Katonda. May God Olw'entabiro. help us. Katonda atuyambe That every day buli lunaku our lives obulamu bwaffe and our hearts n'emitima gyaffe should love God. giteekwa okwagala In Katonda. this season of worship, ne wano mu kusinza I pray that your heart nsaba nti omutima will gwo be aligned gunaabeera nga to guteeredde worship God. okusinza In Katonda. heaven, mu ggulu eyo one of the things we will do again and again will be worship. ekimu ekintu ekigenda okukolebwa nga kyakuddiŋŋana lunaku ku lunaku kyakusinza. May we begin to practice now lwaki tetandika okwegezesaamu kati and worship our God. ne tusinza Katonda And waffe. number 3, ekyokusatu Revelation 7, where we read, okubikulwa 7 we tusomye shows eternal worship before God's throne. kitulaga okusinza okw'enkomeredde maaso ga Katonda. Earthly worship okusinza is kw'ensi our real-time entry into the divine chorus. kuno kwe liringa ekkubo eritutuusa mu kkubo liri ettuufu era okusinza ddala Katonda. Praise the Lord. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. erinnya lya Mukama lyebazibwe. May God help us Katonda atuyambe in this season mu biro bino to worship God okusinza and Katonda. even much more worshiping Him. tukikole ennyo n'okusinga. Let me ask this question today. ebibuuzo bino katubyebuuze. Is my worship confined to a time and place? okusinza kuno kulina kukwatagana n'ekifo. Is my worship only confined to one place and one time? okusinza kwange kukwatibwa oba kunyolebwa mu kifo wendi. I can only worship when I'm in church only? nsobola kusinza businza nga ngenze mu Or kyaki. I can worship wherever I am? oba wonna wendi nsobola In okusinza. the marketplace? mu katale oba gye At nkolera. home? nga ndi waka. In the bathroom? nga ndi mu kinaabiro. Can I worship God everywhere I am? nsobola okusinza Katonda buli wendi. And what posture do I carry into God's presence? era kifaananyi kye nnina bwe mba ndi mu kubeerawo kwa Katonda. Do I come with reverence? nzijja nga mpulira nga
Or do I have distractions? oba nina I ebintabulatabula cannot concentrate to worship God. sisobola kuteeka ssira ku ekyo kye njagala kukola mu kusinza. Do you concentrate to worship God? owaayo obudde n'oteeka essira ku ekyo ky'oyagala okukola okusinza Katonda. Is my heart prepared to worship God? omutima gwange gwetegese okusinza Katonda. May the Lord help us. Katonda nsabye atuyambe. Let us stand up on our feet katumire ku bigere byaffe and say these words. tuyimirire twogere ebigambo bino. Everybody stand on your feet. ffenna nga tuyimiridde ku bigere byaffe. Everybody please stand. ffenna nsabye tuyimirire Say these words after me. ebigambo bino byogere nga wabiddamu. I declare nangirira nangirira a revival to worship okudda obujja okw'okusinza over my life ku bulamu bwange and over my church. n'eri ekkanisa yange. The altar shall burn with unquenchable fire. ekyoto kijja kwaka n'omuliro ogutazikira. The fire of worship omuliro ogw'okusinza from Komamboga, okuva mu Komamboga, from our church okuva mu kyaki eno to my home paka mu maka gange and beyond. n'okusukkulumawo. I will worship God, nja kusinza Katonda, the only true God, Katonda w'amazima yekka. all my life, obulamu bwange bwonna and my children n'abaana bange and my children's children n'abaana b'abaana bange who will worship one God, bajja kusinza Katonda the omu, God of Abraham, ye Katonda wa Ibulayimu, Isaac, Katonda wa Isaaka, and Jacob. Katonda wa Yakobo. Oli motokovu Yesu, oli motokovu, oli motokovu Yesu, oli motokovu, Oli mutukuvu, oli mutukuvu, hallelujah. Yesu, oli mutukuvu, oli mutukuvu, mutukuvu, Yimbira Yesu, yimbira Yesu, yimbira Yesu. Hallelujah. Osani do kusinzibwa nite Yesu Kristo osa nite tukusinza Sinza Yesu. Yimusa ku mikono egyo. Yimusa mikono egyo. Omukubire Yesu. Kristo tukusinza 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 sinza Yesu Kristo tukusinza Yesu